N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti, bw'ati bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe, amaaso gammwe lwe galizibuka, nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalaba ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'aweera ne ku musajja we naye n'alya. Amaaso gaabwe bombi ne gazibuka, ne beetegeera nga baali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti, oli luuyi wa? N'ayogera nti, mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'ayogera nti, ani eyakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Omusajja n'ayogera nti, omukazi gwe wampa okubeera nga nange yampadde ku muti ne ndya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti, kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti, omusota gunsenzesenze ne ndya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti, kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko, onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi, era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi lirikubetenta omutwe, naawe oliribetenta ekisinziiro. N'agamba omukazi nti, okwongera naakwongerangako obulumi bwo n'okubeerangako olubuto. Mu bulumi mw'onoozaaliranga abaana, n'okwegombako kunaabanga eri musajja wo, naye anaakufuganga. N'agamba Adamu nti, kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako, ensi ekolimiddwa ku lulwo, mu kutegana mw'onoggyanga ebyokulya ennaku zonna ez'obulamu bwo. Amaggwa n'amatovu geeneekuzaaliranga, naawe onoolyanga omuddo ogw'omu nnimiro. Mu ntuuyo ez'omu maaso go mw'onooliranga emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka, kubanga omwo mwe waggyibwa, kubanga oli nfuufu ggwe, ne mu nfuufu mw'olidda. Omusajja n'atuuma mukazi we erinnya lye Kaawa, kubanga ono ye nnyina w'abo bonna abalamu. Mukama Katonda n'akolera Adamu ne mukazi we ebyambalo by'amaliba n'abambaza. Mukama Katonda n'ayogera nti, laba, omuntu afuuse ng'omu ku ffe okumanyanga obulungi n'obubi, kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Mukama Katonda kyeyava amuggya mu lusuku Adeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa. Bw'atyo n'agoba omuntu, n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Adeni bakkerubi era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukumanga ekkubo ery'omuti ogw'obulamu.